tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange, baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange, basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kitalo nnyo ekya Moses Kalangwa abadde chairman wa NRM Kayunga. Amawuli gagenzo kujja nchayo nako lwaleero nga galaga nti avudde mu bulamu bw'ensi, afudde kabadde kabenje tawonye Moses Kalangwa. Nembo abasirikale basigadde balamu. Mungu agenze mu motoka ye. Najjamu omuntu ogwo. Bana abamukuuma Mungu amugambye nti bano tebalina buyinza bukukuuma. Kati olwokuba bo bambi tebalina musango. Ate si ebadde time yaabwe tebanuubuse. Olaba Mungu. Bw'okimanyi nti ennyumba eyinza okukwata omuliro, emmese ezitagizimba ezitakola ki? Ezitagizimba, ezitamanyi yadde eddirisa we liri yadde oluggi, zo ne zifuluma ennyumba yagizimba n'afiiramu. Ekyo wali okirabye? Emmese nti bagenda okugira baiti bapakulula ebintu omulambo bagugjeeyo ng'emmese efubutuka edduka. Okitegeera? Nga n'endala zadduse edda ziri wali bbali, zo tezifiira mu kintu kitali kyazo. Kaakati ekyo kikuwa okutegeera Katonda nti muyinza. Wallahi ne bw'obeera nti olina security, era ye awaganya mpola mpola najja n'akimayo gwakoze eki gwayagadde n'amutwala either mu kitiibwa oba mu bunyoomuufu. Kyoyita obunyoomuufu okimanyi? Ye muntu abadde tayagala na kumutuukako, nga n'okumutuukako omukwata mu ngalo omala kufuna lukusa okuva mu bodyguard be, nga n'okumutuukako omubuuzaako omala kola application. Naye Mungu n'amugyawo mu bunyoomuufu mayiti n'ebeera ku kkubo. Nga buli atambula owa boda omulalu ow'ebigere bonna bamala gyetunulako batiraga bambi afudde oyo n'atema, n'omulala najja n'atunulako bambi oyo n'atema, mpaka we bajja ne bakugjawo ne bakutuukako emulago. Naye nga buli akwetaako okulaba akukoze eki? Takyasobola kusaba permission kujja kukola ki? Kukulaba. Kujja kukulaba. Mbadde ndaba ka video kayogerwa Honorable Ombaka wa Kayunga omukyala ani? Aida Nantaba. Aida Nantaba. Yasibudde. Ng'agamba nti badde ndoze bali kunfa ya Sefefe Kaserubogo. Omanyi okufa okwo kwa blackmailing nnyo Kalangwa. Simanyi oba byali bituufu. Naye ng'okusinziira ku bye badde bamwogerako. Omanyi omusajja omwenzi ku kyalo. Naye baba wakuba endulu nti wuuna ali ne mukyala wange temuwakana. Buli omu baga nti abadde ani ti Mayanja. Ewa ne Mayanja. Ate era alumbye ne mukyala neiba. Kati nga Aida ng'agamba abadde nga ab'obujulizi nkayina wano ku nfa ya Fefe Kaserubogo nga agamba Fefeka bo bano Bakalangwa bagenda okugula, yali agala kugula ttaka e Kayunga. Fefeka nga ye ssentebe wa district. Fefeka nadduka naga sijja kukonako sitampo.
ekyo nakyo kankyogere okitegedde kati abantu bali kuzza mayanja wallahi omuntu wamala okuva mu bulamu bw'ensi abantu bazza ebintu wakimanyi nti abantu bazza ebintu n'obula n'olemerwa n'okubika kitaawo n'onoonya ne gwogenda okubikira nga tomulaba nga nawe wennyini weetya nti ettaka lye erya Sasfeffe Kasserubogo mbu yadduka mu ofiisi nadduka ne sitampu ng'aga nti nedda bannannyini ttaka mumala kutuuka ku kukkaanya ne bannannyini ki ne bannannyini ttaka kalawanga nga muga nti gwosaaga sitampu ojja gikoonako according to video eno era bwe bamukwata ne bamuwanika jjeeki ne bamuga leeta sitampu ne bagimukoonyaako mbu bamala okuona ku mpapula mbu ne yeetuga mbu batyo mbu ne yeetuga bwe bamusanga ku muti ng'alengejja nga yeetuze naye abantu nga bakyalina obuyinza balina ebintu mayanja bye bakola nga bamanyi nti be basinga okutegeera naye mayanja abantu babeera mu nsi muno nga bamanyi nga bategeera naye nga tebalina buyinza nga bamanyi ng'ebintu babitegeera bulungi nnyo naye ng'obuyinza tewali kati gwe n'oyogera statement abantu ne bamanya nti kyayogedde kifu alimba naye tetulina buyinza era ne basirika naye kaseera Allah nga amaze okusokoolamu bw'ati omwoyo buli muntu alina obujulizi n'atandika okuva nti oyo mayanja yakola bw'ati yankola ne kino tolaba ne wano tolaba ne wali because awo obuyinza okufa kwe kutwala byonna kwe kutwala amagezi kwe kutwala obuyinza kwe kutwala buli kimu kyonna kakati ndabye wano omwana ku posting agamba ate bannange tewabaawo ajaganya nga olw'okuba gundi yakoze eki olw'okuba kalangu afudde teri muntu ajaganya just abantu babira bejjukanya otegedde abantu babira bejjukanya gomayanja tulanga obeera ku kamera kuno era bw'ofa abantu balina okwejjukanya sitoole zo lwaki mu mbeera yonna oba nga bwabadde azogera bw'oba obaddeyo olina byobadde okola babadde wabadde akugamba obikola kati abantu baleke babyejjukanye ate abakungu abali mu gavumenti nga bagamba nti abaana bano basanyuka nnyo ng'omuntu afudde ate baba tebasanyuka baba bejjukanya olw'ebirungi byokoledde ki society byokoledde society okitegedde anti omwenzi bwafa mu bitooke banyumya ku bakazi babadde yeebakako okitegedde ate omwenzi asobola okufa ne mu bitooke ne banyumya ku bayibuli gyabadde asoma omwenzi bwafa bembusiramu batugamba nti adhariyati wadhaani omwenzi omukyala n'omwenzi omusajja bafumbiriganwe okitegedde kakati bw'obanga obadde ne distance ennene mu bantu olw'ebikolwa byo era bw'ofa balina okwejjukanya n'ebirungi byobadde okola bw'ofa bibagenda okutimba walabyo n'omuwala yafudde Halen Nakimuli yakoze erinnya lye mu kaseera babivendoza mu speech speech emu yokka yeyaziika omuwala oyo gyeyakola wano ku Orthodox Church speech ye yamuziise n'emufuula serebo okwetolola ensi yonna okitegeera kakati gwe bwe mumala okufiirwa omuntu ne mutandika okuteekawo posita zigamba ne tubeegayiridde yadde afudde naye temujaganya temusanyuka okitegeera kitegeeza obulamu bwe bwati bwabadde abukola ki bwabadde abantu mbaleke bejjukanye nange bwe nfa nga mwejjukanye lwakyali temwejjukanye tubeera ku vidiyo kuno kubalekera byakukola ki byakujjukira nga tuvuddewo kati gwa bwe mala okufa nga mayanja ogenda ku mukutu gwo gati banaiseka kamyoka yafudde naye tewabadda mu vidiyo ze era nsooka nejo vidiyo neŋŋamba nti nenjiza nti ebigambo byeyasembyeyo okwogera bweba byabuwemu gweteekayo abantu basaasire so ebyo byonna kituwe okufumiitirizanga abakulabeko ku mukole wa gundi wa Lukanga gaga nti kale ne ku mukole yabadde wa Lukanga yayogedde bw'ati mu TikTok nga basulayo okiregedde nti musajja so abatulaba ng'okyayisa bubi abantu oyisa bubi bannayibabo mu balogo gwakyasinze gwawaayiriza gwakayanira ebiwaanyi by'ettaka yadde siriryo
okitegedde gwasengula abantu n'okwata ekyalo mayiro namba n'ogisengula bagamba nti Kalangwa abadde n'ettaka e Kayunga awo nga Kayunga agiyitako kota percent nga yiye personal naye kimanyi kati essaawa zino bali mu kuteekateeka fuuti 3 we bagenda muteeka bulungi nnyo fuuti ezi 3 fuuti 3 wallahi thumma billah fuuti 3 kati gobeera ofaaki okusengula abantu ebyalo mayanja abantu ne bakaaba nakunyumizako ku mukyala gwe nasanga awo olaba mu buti obuli ku bypass awo omukyala nga ataddeawo alina obufaliso bwe naye abaana be balinga 3 naŋŋamba nti ayagala transport addayo waabwe mubende ne mugamba obadde owangaalirawa yali awangaalira eri wano we bamenya abantu wano ezite olubigi mu lubigi mu kiseera ky'okumenya abantu naŋŋamba mbadde awo mpangalira mu lubigi awo n'ennyumba bagimenye ne muga wano mazeewo bbanga kyenanga ennaku 2 awo ku bypass waliwo akati nga agizembw ati adidde abaana be basezza mu kasiikirize ku bufaliso n'obuntuntu bwa budomola bukinga atudde awo mukyala wallahi ng'ali stark ng'obulamu bwe mu mbeera alaba bukoze eki bukomye alaba bukomye naye kakati olwaleero mwamenya abantu mu lubigi waliwo ki enkulaakulana ebizimbe mwataddewo so ibagamba nti bataayiza kakati ekyo kirina okuwa abakulembeze n'abantu abakyalina obuyinza twetegekere nnyo akaseera mungu wagenda okugyamu fuse osirike nga ababodegaadi obalina abesefuso obalina abakomando obalina naye nga nabo bali eri kati bali mu bitooke tebakyamanyi kiddako mayanja akaseera ako kazibu buli muntu yenna alina amagezi n'okufumiitiriza ndibadde akajjukira ebintu byonna osobola okubireka okubijjukira naye akaseera ako kazibu yensonga lwaki ffe mu busiraamu omanyi lwaki baga nti abasiraamu tusomesa nnyo nga tutiisa ffe twakulembeza nnyo ekyo kuba kyekikulu mu bulamu kufa Allah beerayogera mu Qur'ani yatugamba nti wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah omuntu yenna omufumiitiriza atye nnyo akaseera akagenda okutuuka nga kakusisinkana yakutonda mugasimbagane one on one nga abantu enkumuliitu babadde bakuyimiridde ku mugongo wabagoba ku mataka abaana baabwe tebasoma bakyala baabwe babawasa abaami wabasibanga nobateeka mu makomere watali misango okitegedde abalala baafanga nga oyinamu omukono gw'okufa kwabwe naye neweegaana era nze mayanja nze kankubulire nze ensonga kinagamba obulamu bwange siwabira muntu temayanja nkoze nkibi mutwale ku police kwerosi nefa siwabira muntu lwaki ntawaana siwabira muntu eri muntu munnange kubanga gye nkuwabidde oyo takulinaako buyinza nze bwenkola ekibi nga nkuwabira eri nanyini buyinza nga amwekolerako wallahi nze kasitonyiiza nga nze saakunyumiza ekisajja ekyabba emmotoka yange yisa Sekamaanya ogamba namuwabirawa nasirika kuba namulaba nga ali mumya era ekiseera kijja kutuuka mayanja wegendereze olaba muntu otya mulamuzi gw'omanyi nti mugenda sinkanako mu woteeri munyuka kyayi mu luumu egi naye ssebo nobeera mu kooti nga wenna nokankana okola ki naye wallahi akaseera kagenda kutuuka nga mwembi mayanja ne munno muli mu maaso g'eyabatonda muli mu maaso g'eyakola ki g'eyabatonda omu alumiriza munne nti ssebo seefiirira ze saakeera ku makya kweteekamu mugwa wamala kunzita ne munteekamu omugwa naye lwaki wakola ekintu ekyo wanyinako buyinza ki so ku Kalangwa bibere tufunamu byakuyiga nti yavuddewo we akoze pulogulaamu najja e Kampala namala okusinkana ne buziba nakola ki ne buziba naddayo mungu n'amukwatira mu makkati awo ne bamutwala ndabiwedde bifaananyi bye bapositinga wano obiraba olaba abasawo bali mu kutetenkanya banyiga okiraba banyiga bagezeeko okukola ki okusisimula ate gwe kati gosisimula kyotaatonda lugezigezi olwo bali kyosisimula gwe wakitonda Allah bwate bwakola ki bwateekateeka ebintu omuntu ayinza okufuna accident eyiganga ne muyita ku malwaliro awo wona ng'oyinza ogamba baba baliwo tebasoma abasawo obwongo bwamwe nga bubalimba ti muntu mutwale mu IHK jajja okuwonera
Allahu akbar walillahi alhamd. Tumutwale muki mu IHK manjo na dese ya waffe tumutwale mu IHK tumuje mu health center 3 wano nese bokutuka mu IHK nga nayo toyinayo pulani pulani oberayo neji nemu yakugamba nti yafiiridde mu ddwaliro lya bbeeyi naye nga byonna yafiiridde mu ddwaliro ly'ebbeeyi nettono konna kufa. Tugende ewa Anita Amongo bwebukeeredde olunaku olwaleero ndabyeko awo tweet ng'egamba ku ebyo bibaddewo byonna. Tweet eno ng'egamba nti kangezeko ginoonya waneeno ng'egamba nti no after kubanga ekiri kesi olunaku olwaleero omukyala Anita Amongo avudde n'ategeeza nti tagenda kwesimba okukyobwa sipiika amaze kwithdrawinga olukaana luvuddemu oluvannyuma lw'akazita kamuteereddwako era gamba ajja kudda mabega w'oyo anaaba asongeddwako wadde nga yamazidde okusongebwako naye yalinga atanaba kumanya nti waliwo yasongeddwako edda olugalo olunwe eri bannaffe ab'ekibiina kya NRM. Kakati oluvannyuma lw'ebyo twiteze egamba nti nno okuva ewa General Muhoozi Kayine Rugaba after stepping out of the speakership race Anita should also resign as MP for Bukedya. After all the corruption allegations and embarrassment, returning to Parliament as an ordinary MP will be difficult. From presiding over Parliament to seek permission. Bwebanga tweet ya General Muhoozi yagiwandiise eri ku tweet ye mpazi ye munnamagye teyasoma mateeka munnamagye kituufu omanyi ekifo ky'Obukedya si kifo kya gavumenti kiri ekifo ky'abannansi ky'abatuuze bawa Bukedya bannayuganda kale ate omuntu okulizayininga alina alizayininga mu bifo bya gavumenti ontegeera nti gavumenti si yasindika Anita Amongo okuwangula akaluka e Bukedya banna Bukedya be basimba layini ne bakukola ki ne bakulonda ontegedde so okulizayininga osobola okuvayo gwenyini ne bagamba nti nze design z'obwemupi gwe naye nga tewali order oba banna abantu b'ekitundu ekyo okuvaayo ne banoonya emikono okitegedde ne bagipetitioninga ne bamugyamu obwesige oba parliament yennyini parliament ekugyamu obwesige kugoba mu constituency tekulondangako bwe ndowooza nti mu parliament eyo parliament esogamba nti okusinziira ku mukyalo kuno oba omwami ono atambuza bye emirimu gye alidde buli bw'enguzi egyo emirimu gyakola ffe gye twamutuma ffe abalonzi gye twamutuma the reason why sise Namujju bwe mwamuteeka mu kkomera nti yabbye amabaati bwe yagenda e Lwengo abantu b'e Lwengo baasimba ebitooke ontegedde embutu neevuga era bwe yakwata omuzindaalo n'abagamba bwe nabbye naleese eno nammwe ne mukola ki ne mulyako ontegedde parliament esobola okuimpeachinga speaker because parliament ye mulonda parliament esobola okuimpeachinga deputy speaker parliament ye mulonda parliament esobola okuimpeachinga commissioner yenna parliament ye mulonda parliament esobola okuimpeachinga omuntu ku bukiiko kuba egyo mirimu gyammwe ne parliament esobola kuimpeachinga muntu mu constituency kuba temwinako buyinza so kati awo General Muhoozi mukwano gwange awo nedda akayinza obutakola naye nga mu byonna bwe kyetuba tunuulira ekyawamu speaker bw'abeera avuddeyo n'ava mu race ate abadde agirimu abadde agirimu nga yalemeddeko agamba nti ajja era nga bamu bagamba nti ayinza okujja independent abadde tagirimu oyo yafulumye yafulumye talidda mu byabufuzi bya ggwanga lino omanyi Mayanja tutambulanga n'omulangira naawe n'otula mu ntebe ye tutambulanga n'omulangira n'otula mu ntebe ye emizimu gijja kukwata gijja kukuba embooko kaakati abakulembeze bonna ekizibu kye balina wano omanyi lwaki bano abasajja ab'emmanga abo ab'omu west nze oluusi batunuulira n'oluusi n'ensirika mayanja abasajja abo babbye eggwanga lino
abo Allahu akbar mwemuli kubuno buyumba bwode bwe posting obwamongo sebuyumba mayumba ga maanyi wali eyekigo enyumba gya maanyi ne mu kigo mwenyini genda muola bamaka ng'ovudde ku yamongo ekizibu kyemulina mmwe mayanja ffe tutambuddeko mu maka g'abasajja ennyumba eri buyende va kwago kirirako emmangola b'embiri mwe ekizibu kimene temunnatambula ennyumba eri ebukedi yaawo baba buguumiriza nabo bapostingeko ku zaabwe bwe mutadduke mu ggwanga lino bakugambe nti minisita gundi posting ennyumba yo bannayuganda bonna bayinza n'okufuka mu ngoye kati tebabasiriwaza babbye eggwanga lino mayanja abasajja babbye eggwanga ate abasajja b'emmanga awo babbi balungi abba obuwumbi 10 najja ku hoteri nagamba nti mpaayo eky'ettaano ndi emmere naye fulya ddala atalina buyaayo obuba sukaali ne bugira buti naye tetunnamunuunako n'asigala mu pulimo nga mu buutu aliyo biliyoni 10 ava zibba buutu ya pulimo kati ani teyakoze ekintu nze nakugamba gavumenti ya NRM teyagala mubbi musiru gavumenti ya NRM teyagala mubbi musiru because President Museveni ababbi tabalinako obuzibu one day wamulaba nga ali ekololo nagamba mugamba babbi kasita ba investinze wano okitegedde mubaveeko kasita ba investinze wano naye ekizibu ekinyiiza gavumenti ne President Museveni kubbisa busiru okubba ne weeraga kati madamu wabadde weeraga ki wabadde weeraga ki mwana w'omuwala nga weeraze okitegedde naye obubbi tebabulinako obuzibu tebalina buzibu gwira gwenda obbe ekibi kubeera mubbi musiru nobba noteeka mu mulyango abaganda bagamba akatali kabbe eggumba lyosuula mu mulyango naye obbye omanya nti engege wagibbye enkoko gy'olya wabbye enzibe olumala okulya bwoti bwe pa amagumba gaziike lwaki ogasula anita amonga amagumba yasudde mu mulyango obujega obumuli yasudde mu mulyango okitegedde amaligumba olyoka atusukira ennameere oyo nameere bamukasukira eggumba ayogera papapapapapa bano abasajja babba okumanya bano abasajja babba mayanja abasajja babba eggwanga lino ng'okimanyi nti waliwo kakulu akabba ssente z'abalwadde basirimu zonna eri mwaka gwa 2 something zonna bwe zaava mu USAID ne zigwa mu kakulu k'abantu aba babiri billions ezisukka mu 2 abasajja ne bazibba 2 abantu omu 2 sijja boogera kati basajja bakoze ate ne mu gavumenti era bakyalimu okiwulidde waliwo omusajja omulala yabba ssente za kyogamu ne bamutwala mu kosase bamunoonyerezeeko omusajja oli yali mugezi nnyo namwagala nnyo era ku olwo lwe nasooka okumanya nti buli mukungu eyajja mu lukiiko lwa kyogamu mu Uganda yanywa akakipa k'amazzi akalwenzoli ka 20 mu egyo mayanja ecupa emu bwete ya lwenzoli twegenda mu kusasi ripooti yakolebwa ebiseera ebyo gye tuguleeyo nga tutambudde nze naawe kusinsi 10 kale obasedde nnyo 13 abasajja banywa amazzi mu kakipa ka lwenzoli akatono akagulamuzi 5 siringi 20 mu egyo otegedde omusajja n'atugamba nti peeni abakunguzi bawandiisanga mu lukiiko lwa kyogamu yazijja South Africa okitegedde nga buli peeni bali wakati w'essiringi 60 n'ekitundu ku 7 yali yamukisa basa ze batunda n'amazzi ag'omukisa byali byamukisa bwe yamala okuwaayo ebyo lipooti teyali ntuufu temwamuta adde alimba mwamuta nakati ekifo mwamuwadde n'ekirala because yabba n'abawoza n'abasinga amagumba gonna n'ageera mu mulyango n'agaziika okyegedde President Museveni ze kyemwagalako talina buzibu ku mubbi gwe ebbanga bw'oyagala naye ekibi kukusanga nga byewabbye tewanabye mu ngalo nga n'amagumba osudde mu mulyango weeraga nga bwe wali ekikubisaanita amongo biri ebintu ebi era temunoonya birala byonna ebintu ebi kuba mubbi musiru okitegedde ekyokubiri political career oba bitegedde nti political career ye webadde etuuse reserve force gye mulina mu political wing yamwe other NRM PLU ye General Muhoozi okitegedde teyeetaaga threat
ontegedde naye yagamba yavudde n'agamba nti nze bannange bye bagamba nja kwesimbawo nedda ntayi era mwami Museveni bw'avaako muwozi gwe tuleeta ekizibu kyemwina abafiirika mu politics bigambo si bye bikola intelligence okitegedde politics intelligence yekola ki yekolawo intelligence yekola ogamba sigenda kwesimbako kyokka oyongera ku birudinga bwa kabaka ontegedde oyongera ku birudinga bwa kabaka otandise n'okugenda ng'osensera ba DPC baani security otandise ogisensera because Wamongo political wing abadde agimaze nti bwamala okukwata abaka ba parliament bonna n'obawunza ekiddako noonya security oginyweze kaakati nga senior politician abalira mutabani we abalira mutabani we ebyobufuzi jukira bili asatu ku president Museveni agenda kubata kyayina yadde order yonna ate kati anabalagirani oyo anaba kyatiiko oyo yeye na kati akyalagira okitegeera kati ng'omuvubuka gw'oleeta nga General Muhoozi aleeta biragiro mu politics tebalagira politics wakulobinga ontegedde ate General Muhoozi yalimamu embeera eri eyabwe ey'ekisirikale eyakatwewongo ey'okulagira obuki ey'okulagira obukozi kino njagala kibeerebwe ekiti politics balobinga bulobinzi kati Anita Amongo okulobinga abadde akola ki abadde akutegeera meaning mugenda kugenda ne bonagala ne bamemba ba PLU ajja batuse Nambola abalobinga akukube kuba akukuba because Anita abadde akumaze okuzimba fear mu babaka ng'ate akola kyayagala wakiri yeekweka babaka babadde bamutya babadde boogera nti mugenda mu ofiisi bagenda bavunnama ati yasooka okukola bonna yabakwana bonna yabakola ki omukazi waba wamukwanako ne bwaba yagaana okimanyi nti bw'omusanga ku street yeekweka ne baba bamugambako n'agaana naye bwe gyomusanga bwoti omanyi lwaki yeekukuma yali ebibyo kaakati bano bonna baali ebyomuwala kati abadde ataakola Anita Amongo kyayagala wakiri abadde yeekweka kati ku lesti nti amujja gende Namboole ababaka bonna nga bakwashowalinze tuli kimu kyekyo kyokoba bimiteeriyo General Muhoozi abantu abali mu political wing ebitundu 90% tebamwagala anti amuteringiyo 90% mu political wing tebamwagala because alimu element gyayambadde nti agenda kutambula n'abafere okategeddako kali mu politics nga ogenda kujja otuule mu buyinza ng'emyaka 45 abantu babadde bafera ontegedde gwe nojja ne manifesto yo ng'egamba nti nze ku mufere kwenfiira ngenda basa waka amagulu balina okuteekerawo resistance ontegedde bagenda kuteekerawo resistance kati mu political egundi eno ejja ey'emyaka gino 5 Anita Amongo yabadde number 1 politician mu NRM nga bw'omagamaga bwoti without Museveni agobadde olabaani Anita Amongo yabaddewo bano abalala bo bajja kulya ebyobukulembeze tebabiriiko basasulwa omusaala bagende ba Emmanuel Dombo bokyeyo bakutikkula eddoola badde wali basirike oba kitegedde katono yabadde amaze okulaga nti awano wentuuse ne wali nsobola otuulawo ate nga alina abamaze okulobinga nga bakkiriza nti osobola ontegedde bulungi kakati eyo yokka ye first point eyakubisiza mwana muwala ono so tebabalimba nti munnange abadde abbye nnyo ssente z'omuwi w'omusolo yaguze emmotoka ez'ebbeeyi byonna byakiyayi that's a blackmail mweze mubbye nga temuzoogera tujje twaze maka gammwe tulabe ekiriyo nze omusajja yanyumizaako mayanja waliwo omukungu omu alina ennyumba erimu akasenge sente bazipanga bwe bati wayitawo omwezi ne bayita ebbomba ne bazifuuyira sipule ne bazikubakubakwata ddama n'apanga ati mu bino bye mulimu muli ku bintu birala Anita Amongo ezo sente zaalina mayanja gwe bakunyumiza nti abasajja balina sente mu ggwanga oleeta Amongo Anita ekyakusinze no video maama ekutuukeko toddangamu okubbisa obujega bosanga nga banno nga bwe babba beesiimuula engalo nawe kyoba okola naye gwe bosanga banno nga bwe bamala okubba beesiimuula engalo gwe n'ogenda ng'okalakala n'ekifi mu kkubo jjukira bw'okalakala n'ekifi mu kkubo nannyini nkoko agenda kusanga
mbadde nnoonya enkoko yange ekifyo kijje gwatali mulunze atana na sene zijugula okitegedde ekifyo kijjeewa anti ekitono nnyo bajja kukuba empi bbiri omutwale w'amayanja kati ng'ababbi bakyegaana buli gwe bakwata nti abbi yeegaana ng'okaalakaala ne Land Rover sport mpya ez'ebbeeyi ontegedde okaalakala ate manyiita okumanya mukazi muzibu okimanyi nti buli maka g'abadde azimba ate abadde ayita abaka ba paalamenti ne babeera ku mukolo ne balaba ebigenda mu maaso bonna ne bava nga balwadde emitima nga bagamba maama omukazi okitegedde gwe kibadde kikutwaza abantu ng'obazunza mu maka ago kyekyaki ng'okimanyi nti abasajja balina amayumba muno mu Kampala nga ne bw'omukubira essimu n'omugamba nti ndi maka ago ag'egindi yeewakana agamba ago si gange toddamu kyogera maka ga mukwano gwange ali Canada nkuuma makuume okitegedde nga ne pulezidenti ne bamuyita ne bamugamba nti baŋŋambye wazimbye amaka amakulu emunyonyo ng'alayira n'akuuma ne ku paasi n'agamba minisita pulezidenti bampayiriza amaka ga muganda wange ali Canada nkuuma makuume yonna nti pulezidenti Museveni bamuyita mu kalulu ka 26 ayanje ebyobugagga bye ng'agenda okubeera presidential candidate pulezidenti Museveni n'agenda mu kakiiko n'ayanja ebyobugagga bye ng'alina bodaboda 2 ne faamu ya muganda we Sale gy'alabirira n'omusala gwa miliyoni 3 akakiiko k'ebyokwonda ne kamunominatinga nti gwe mbaavu osaana kufuga okitegeera naye nga takyabyanje ennaku zino anti kakati byali birabisa okiwulidde naye tebakkiriza ti alina pikipiki 2 era manager ku faamu ya muganda we Sale mpozi n'omusaala gwafuna nga savanti waffe ogwa miliyoni 3 ontegedde kakati amongo kifuuka ekyokulabirako ekyababbi bonna abasiru bw'ogenda nga muri jimu nga y'ababbi bobba era tenzoni waayi gw'okimanyi nti abantu abasinga obungi abakungu abali mu gavumenti tebayamba na famire zaabwe ku lwaki anti bonna muyamba ajja kweraga bonna muyamba ajja kweraga emmotoka gyavuga nga yamaanyi nnyo minisita tebabayamba ate oyo akola wayali gijjeewa okitegeera akola wali manager mu kabanka wali asobola okuvuga emmotoka eyo kati ng'oli agatomamu muganda we ye minisita wa wakisi tebabayamba baavu ng'osubira famire yanitamu ngo bagagga okwatya biliyoni za sente noziteeka mu nnyumba yo ng'abaana basenga abo baganda bo bannyoko bonna obwavu balumira bukeddeya okitegedde bakolimidde tebayinza butakolima okimanyi nti singa abadde abayamba bandibadde batuliza badda press conference ne bateeka pulezidenti Museveni ku nninga nti omwana waffe ssebo by'omukola tetuli basanyufu ffe nga baganda be ffe nga bannyina oba batya kubanga ekyaze kyamaanyi ekyaze si muntu ow'ekitiibwa Captain Mike Mukula be bamukwatira mu mbeera eyo abantu ba constituency bajyakiikirira n'aba famire bonna baavaayo ne beeyiwa ku kooti ne bagamba mujja mmuta bethe ndoza bane kukayihula mujja mmuta yasoose okubba omwana waffe mu muti Anita Amongo talinayo yadde bulaza we yazze mawulire kitegeeza abadde mubbi alya ng'ate alya yekka nga tateekase naye nga bagamba abadde agaba nnyo anti agaba mu bagenda kufunamu ng'osobola okubeera nga weesimbye ku babaka ba paalamenti weesimbye mu busiro ate sente ng'oziwaba ekibuga olina kuba bavoota bo be balina okutendeza nti awamaani kakati ono sente abadde aziwa bano era seba ababaka balwadde puresha eri ku basajja bayinza wene paalamenti kati egenda kuddamu n'amagezi nze badde entamye ndowooza badde ondaba nga njikuba nze kyekiyumba mbadde sikyakyetaagira ddala naye bannange byonna bembadde njogera mu nsonyiwe kati nkomawo erabika enaddamuko kuki enaddamuko ku mbavu because paalamenti ebateefukidde ddala ekiyumba ekisekererwa so kakati abatulaba njagala bamanye honorable right honorable triple A mama Bukeddiya ekimukubya si bulabbayi singa bubadde bulabbayi ababba sente z'amabaati n'amabaati singa bonna bagoberera Nandutu ontegedde naye Nandutu yakafiiramu yekka ate nga yeyabba ekitono mumuyinza okukola diiru ne prime minister ne sipiika gwe nobasinga okufuna ontegedde bano abantu bayaaye mubba 5 ne bafunayo saddaaka egi emu nefiira mu katogo
kulaga audience nti mutulaba ku nguzi tuli bakambwe Tusaaga. nanduto okimanyi nti yafuuse kya buli toka wa NRM kati gwayitanga ekyokulabirako ate president kuno murundi enguzi mukambwe nnyo tewaraba minisita Muramba nandutu baba 13 lwaki okwata omu kati oyo bamuteekayo bamukolerengako zitooko show ontegedde ate nga babale ekikola ki nga babale ekiddako kakati bwatutunuulira political career Anita Among tukkiriza nti ebadde erinnya ebadde erinnyinde ddala obadde olaba enkola campaign ewedde ya President Museveni Anita Among ng'agenda Sembabule n'abeera MC mu kitundu kyatatwala n'atuukawo ne batuuka mwenda ng'awamba bonna abaliwo yabeera kazindalo yayanjula ate okimanyi nti abadde ayanjula bamukiririzaamu bokka Mr. President njagala okwanjulira mukwano gwaffe gundi because bwe munaakwata omuzindano mujja kumwokesa yabadde ajja n'awamba obwemusi n'ayisaawo ebibye kakati n'ekirala nti abatonotono mu NRM ababadde batamulyamu be bamukuba njagala okutegeeza Amongo singa abadde tabawa ssente singa omuliro guli ku media singa kikambwe singa radio zonna eza Uganda zabunye dda naye bonna teyasobola kwogera wadde yadde comment neki kubanga badde bamulya mu ngalo omukwano gwe nakubidde essimu MP ne mugamba ebigenda maaso biranga wayi nja byogerako nga biwedde nevanya bambi y'omukuba mulekwa so ekyo nakyo kituzayo gye tutandikidde puroguramu eno ekyo kituwa okufumiitiriza ku buyinza bwe yatutonda nti teriyo abadde asuubira mu wiiki emu gye tukubye amabega nti embeera Anita Among gyalimu kati yandigibaddemu kubanga Pierre oyo yali emaze okumwendoosinga nga naye NRM ekkiriza tutambule naye tumuwe ekisanja ekyokubiri era Anita Among ne bw'olibeera ng'okaddiye ne bw'oliba ng'ogenza okusinkana mukama wo Katonda eyakutonda omuntu yakuwa ekirowoozo ky'okugula emmotoka ate n'ogireeta mu kaseera akazibu gw'obanga okolimira bwe kiba kirabo nga bw'ogamba nti bakikuwanga kirabo ekyo ekirabo kya kisiraani tekiri mu mukisa gwonna waliwo kigabana bugabi olwandyabye nga bantu batandise okikuba ng'okigaba gw'ogamba buli gifuti gye bakuwa ya mukisa mulukayiri mu billions yagimanya mu billions esatu n'ekimuli ky'amagwa kiteeke ku mmeeza olw'okubanga bakuleetedde birthday gift kaakati ekyo ekirabo because Abaganda bagamba wali omulema tofunyirawo olugalo kaakati bano abantu n'ennugu babadde bagikuyinako ontegedde ennugu badde bagikuyinako the speaker amaliifa omwana abadde n'amaliifa oyo tuwewe kutegeera abakulembeze nti n'okutuula mu kifuta kitegeeza nti gwasembayo amalala galina okuba nti gakkakkana iwe honorable teri akiwakanya naye amalala gakendeere iwe speaker teri akiwakanya naye obeera mukkakkamu iwe minister tewaliwo akiwakanya beera mukkakkamu because osavinga abantu b'osavingira mwenna mmwe be bamu gwe Mungu yakuyambako obuyambi kusukkulumako ku kadaala nti kati oli minister olwaliro olimbako wa parliament naye mmwe bamu reason why olaba mwami Museveni oyo eggwanga linalifugidde ku bintu bibiri era abalijja bwe batalisobola bikola tebalisobola kufuga ggwanga lino myaka 5 ekisooka mwami Museveni eggwanga linalifugidde ku bulimba ekyokubiri kugamba nti mwami Museveni akulimba nawe nolabira ddala nti obulimba bwe gafuuse mazima obulimba n'obulabira ddala nga ge mazima ameerere era n'ojjamu netisaati gy'obadde olina n'oyambala eyiye ontegedde from day one atutambuliriza mu siyaasa bulimba sirogani siyaasa bulimba sirogani okitegedde ekyokubiri mwami Museveni eggwanga linalifugidde ku bukkakkamu oyo musajja gwola talina malala oba lera abanalaba vidiyo ne banantegeera bulungi bajja kutegeera nti gyakomye okutulimba
ate gyakomye okubeera omukkakkamu. Okimanyi waliwo oli yakozeka post mu kulayira wano bwe yalayidde n'amuteekawo nga yambadde essaati y'enjeru gyayambala buli lunaku naga nti abantu bagaze ne bagula amasuuti ag'ebbeeyi ne bagula ebiteeteeyi eby'ebbeeyi okujja okubeera ku kulayira kwe naye nakulaga nti ayambala nyambala ya bulijjo. Yes, so abadde musajja mulimba mulungi naye ate omukkakkamu ow'ekitalo otegedde. So kati ekyo kiwa abantu b'okulembera bana bakulya around nti amalala si malungi ne mu busiramu ffe tebatukiriza kubeera n'amalala gakoze eki gasukiridde. Amalala gakulemberwa kigwo abaganda be bagamba ontegedde. Nze kankuwa ekyokulabirako era ekirala mu vidiyo eno kambagatte wamu Mwami Museveni ne Bobi Wine nti olaba Bobi Wine oyo bwe yali nga yakajja mu byobufuzi nze omu ku baaseka ennyo naye nga kati ono mwana Kibanda agenda Bobi Wine amalala kwagamba omulaba one serebu mugagga ate muvubuka ebisatu babyo bigasse omutunula Bobi Wine serebu mugagga muvubuka. Ensi yonna kyawaliriza kyamukolera nnyo okulaba nti gavumenti teyasooka namuteekako maaso nga nange ebyandi mu mutwe bye byaline mu gavumenti tyayi oyo talina gyagenda kukola bonna nga bamulabira mu kiki mu kifaananyi kirala nnyo naye mwana bagenda okwekanga muvubuka mutowaze ontegedde talina malala Bobi Wine obadde omulaba nga ayinza kutuba atambula mulaleeza ali waggulu mope nalengera omuntu gw'amanyi nolaba nga ayagala munonoozaayo okitegedde. Isima Lubega yangamba nti bwe yagenda e Butambala Isima Lubega naye yagendayo naye aba ali eri side eziri mu bantu eri namulengera naye Isima jangu namuyita okitegeera. Kakati ne bugenda okukyanga ffenna abali bamulowooleza mu mbeera y'amalala ey'okuleeta celebrity mu mbeera y'ebyobufuzi ate lwonna nga talukola ki nga taluliimu okitegeera. So kati oba towaze kintu kikulu nnyo Honorable Amongo abagenda omuddira mu bigere bayige ekintu kimu nti buli otulanga mu ntebe ejjukira nti bantu b'okulembera bantu banno amalala amaliifa n'okwemanya bikome. Nze ekyobubbi nti simanyi abadde abadde muli wanguzi biki nze sisobola namuvumirira because ye regimu mwabadde akolera ogwo gwe mulimu gwe bamanyira okola ki gwe bamanyira okola era tabakubba ate era bandi mukyayena nnyo balirabye nga si waawe Kadaga ate ali mubbi mwamusasula mutya waliwo sikando yonna Kadaga mwe yalabikira temwamukuba ku mutwe ne mumutwala ng'omubbi w'enkoko era y'omu kwabo gwe baayise nga bagenda okukunya Anita Amongo nti gwe palamenti obadde walinga ogikwata otya ng'okwesa busente butono Kadaga oli mukazi nnyo nabadde sigendayo nabadde sigendayo bakutwalanga mubbi wa nkoko okitegedde era gwe mukazi gwe Mungu akwene kyosinga okwagala mwamutwalanga mubbi wa nkogo omukyala ayina ligase ayina region namba gye yawangulanga nga NRM egiwangula 90% mwamutwalanga mubbi wa nkoko nga talina sikando yonna Kadaga Doskita Specioza Wandera Kazibwe mukadde waffe ono abadde vice president second tebabadde na sikando mwabatwalanga babbi bankoko Specioza yabakola kyo muwumoza emyaka 2 tali mu service ali wali ali malumonde bano bana abantu bazibu yakulemberako ekimala tamale mirundi yakugamba mbwe nale mweringa Mungu Katonda watta omukafiri watta n'omukkiriza mwenna abatta kati ye naalemu wadde osaala nnyo wadde osaba nnyo era kutaki ekimu n'oli atasabira era lwagenda okuteya takugamba ne lwanatta atasaala okitegedde era naye tagenda mutemyako nti gwe ngenda kutta lwa butasaala mwenna mufe eki kakati ono ye abadde mubbi ensonga gye mutuwa abadde wanguzi abadde ali bino ali biri Kadaga ate ali muli wanguzi mwamutwalanga mubbi wa nkoko okitegedde ne mu cabinet ebiziyise mbadde temumuyita Kisanja Kiramba mbadde temumuyita so kakati bano tukitwala ne tugamba nti si balungi. The reason why abantu bangi abali mu NRM nga mu nkola y'emirimu bali siro bakimanyi bulungi ne bona akola enguudo mandate n'ogituukiriza tebajja kusiima
bana abasajja tebasiima because bo tebamanyira kola gosubira bwotuuka emanga eyo mbalala wawawa gye wasaana okuva pulezidenti w'emyaka 45 enfaanana gye wafaanana embalala waliwo ebitundu nze mayanja nga ne bompayo ekibanja kyayiika 2 sisulayo reason why nabo batyayo waliwo asulayo bonna bagenda kuziika ne badduka ne badda e Kampala tebasulayo walaba we baziika ono Jeno owe Masaka lwa Shande walaba gye bamuziika Jeno Sande walaba gye bamuziika Jeno Sande Deus Sande walaba gye bamuziika nga naye yaddukayo dde emyaka 3 eri wabeereka kubanga twandibanyiigidde nnyo tugamba nti abasajja babi nnyo lengere waabe bakulaakulanye nnyo yo matiribona era onoonya ne bakulaakulanya nga tolabawo n'ogamba sente zino zibabba ze zirimu ekisiraani omanyi sente z'ekisiraani ssebo tezikula nti osangayo ennyumba ey'ebbeeyi naye ng'oluguudo lutuukayo nga nfufu mpitirivu neiba omu ali kasokosa omulala ali kasangati otegedde factory waliyo factory mmeka batwalayo ekyuma ky'emmwanyi kikube ki kigera kuba matooke kikube ki era nalaba wana abantu nga bakaayana ekyuma ky'emmwanyi bakitudde gye batalima mmwanyi mukaayana biki kigenda kuba ki tewali kigenda kubayo ki naye banaatwalayo banka Central Bank nga gyeri waliyo business ki kubanga singa waliyo business nyingi bandibadde tebaddukayo nze nyina mikwano gyange bangi jamuba abakwata wano olwa weekend nga bonna badduka nga bonna baddukayo bayingira kibuga tebeteekera so kali nabo bandibadde bana bali mu government nga bakola kye basaanye okukola naye bakimanyi bulungi be bakolera tebasiima ontegedde bw'okola ebirungi bakusasula bibi bw'okola ebirungi bakusasula biki bakusasuza bukyayi kankwe ekyokola ate kati kyoba olaba ono omukyala ajja ti ono kifu muzzukulu yani namyalo nanabyo abaana nga batemyetemye obuntu mbo naye baagala muteeka mu kakulukaani ate namyalo abadde mugezi okimanyi nti balira semberera mukazi oyo abayita musemberera namyalo muwala mugezi naye amaka ge yazimba ge yalagaawo tasasulwa nalaba nga abapeeruyi bagamba nti bw'obalabala omusaala ogumusasulwa n'amaka anti nammwe abapeeruyu mutulage kuga mukama wammwe mutubule n'omusala gwafuna mu magye mukompeyalinge obanye mmwe ate ye namyalo bayiza kino kambe nakiriye eno video gite mangu nanyo yo hajati namyalo ng'ovudde mu bino simanya weenaalya mu biki ffe ng'abasiraamu tumwetaaga oba olaba enkola gyakola emirimu n'abasiraamu nti kati namyalo mu busiraamu ke kafuuse ng'akati k'ekibiriiti akamu ffenna gye tuva ketukola ki ketuggukira kera oyo munaamutwala ne mumuyisaamu amaaso ne mumutwala ng'omubbi w'enkoko tujja kuliita amakanzu tujja kugokera ku geeti zammwe anti amuteeringi ate bagikuba bamu kaŋŋambe singa bukya sigamba nti bwakola naye singa bukya naga nti muli wanguzi ayononya ensimbi z'omuwi w'omusolo alina bajeti mu ofiisi ye ya president mu NRM parliament yegiyisa oli akwata ku ssente za pate ye nali kuba mobilizer we nali namyalo si mukozi wa government kana to atali mukozi wa government mu mwagazaaki namyalo ku ssente zakwata tekuliko za nguudo tekuliko za masannyalaze akola mirimu gya pate ontegedde era nalabye nga mwagala ono gwe mugatagatta obuntu oyo ye mumuveeko okitegedde kubanga tubakubidde omulanga ng'abasiraamu mutuwe ebifo muganye okitegedde gwekimanyi mu Uganda ku bifo 10 mayanja ebiri emmere mu Uganda wano tekuliko musiraamu n'omu wali okoze research eyo ku bifo 10 ebyenkizo ebiri emmere tekuli musiraamu n'ogu mu kisanja ekiwedde president n'omumyuka we Jessica Alupo speaker wa parliament n'omumyuka we
abo bameka basatu bana mayanja obadde ki president n'omumyuka we babiri speaker wa parliament n'omumyuka we bana prime minister n'omumyuka we mukaaga saabalamuzi n'omumyuka we 8 ndeeta omulala kati ku bantu bonna 10 abakola ebifo ebikola gavumenti tekuli abasiraamu abawera miliyoni 14 mu ggwanga ku bifo ebiri emmere tebalinaako neeki era nze olusinzija wano ne bagamba gwe seeka kaakati gavumenti kaakati ffe musuubira mwagala tukole ki nze nga Seeka Kamyuka nzire ku video kuno mbawane nti mwe balungi abatazika olwaki ndi azamanyi omwoyo gwange ng'ate mmanyi bulungi byenjogera bikyamu zamema yanje nakugamba nze siri mu bantu boogenda kukwata miliyoni 10 ompe ng'ameni kati ebadde embuzi ndiga ni mulinayo ow'amaanyi nnyo ani Geno Salim Saleh asaalirawa so Geno Salim Saleh kale naliga nti Haji Moses Kigongo nena yali eno Geno Saleh anti Haji Moses Kigongo tali mu gavumenti ali mwenale ali era alinga Hadija kati kijjaga kiyinza inga abagotegeza nti era buli ate munange waliwo newe nabadde nsomesa nembyogerako yabanga temwina Moses Kigongo ne magamba yi Moses Kigongo okitegedde kati omulago baali baatuwa bamuyita third deputy prime minister ekyo kifa kimazeeko emyaka aga ye Moses ali ku myaka gye 16 gyalina yali presenting abasiraamu okitegedde wali okutuusa ensonga zammwe tuyina abavubuka n'abasajja abakulu abasomye ba Victoria Hayasemuddu gwakimanyi nti nimulina yaluna kasolo oyo muleke tondeetera bizibu yose yawange gwakimanyi bulungi nti wano gavumenti buli seeka gwalaba nti w'amaanyi mulungi awanu asomye ebyeddiini abitegedde ebyensi abitegedde nga bamuga kati gwa ambasada wa Uganda e Burundi geno tukiikirire eyo abasajja abalungi abaseeka baffe abalungi mubawadde bwa ambasada mubawadde bwaki ambasada service agenda kusavingani Seeka Kamyuka ngokera ku makyandiro nkuwadde obwa ambasada bwa Uganda e Kenya ngenda kusavingani na Uganda bali e Kenya bali bameka okitegeera so kati awo nze nja kukibagamba mpaka era mwabadde bagamba simanya Namyalo mwe oyo mumanye kati Namyalo si mukozi wammwe Namyalo mukozi waffe nga abasiraamu era mumuveeko oba ntegedde si mukozi wammwe musiimeeko kati Namyalo ye mukozi waffe mumuleke because ffe baseeka ffe nakati gye tuddukire ewuwe buli yagala okubaako information gyagala mu gavumenti adduka waani adduka wa Namyalo okitegedde kati mumwagaza ki ate era aba Pierre yumwe muleeta olugezigezi olwo omanyi Pierre yeefunye ekizibu teyina basajja babalampiki the reason why Pierre yeesobola okukola statement 3 olunaku lumu Balamu n'ayogera Kabanda n'ayogera ne General Muhoozi n'afulumya ontegedde tebannafuna basajja batuula wansi kubalampiki abandi badde babalampiki mu Pierre yu bonna bayaaye baagala byakulya lezo ni wayina gwe mmanyo lwayingira Pierre yu akuumwa abajasi 8 ayine motoka 7 ezimuwerekera konna kanyiridde katemagana butemaganye kati okitegeera kakati abo tebagenda kukola mu Pierre yu bagenda kulyayo buli ekibiina ekinakwata obuyinza ekisinde kinakwata obuyinza nga Pierre yu ate empikiza mwezandi badde endala nga zaawukanira ddala nnyo ku NRM okuteekawo enjawulo ennene wakati wa NRM nammwe ba NRM Pierre yu abantu okutandika okugamba nti eno ssuula ndala ezo ni why Pierre yu egera kumala myaka 6 abantu bagano gigula Bobi Wine yaleeta ekisinde kya People Power mu myezi 4 okitegeera nekiwamba eggwanga lyonna nga tekirina wadde 10 because bakisabika abantu nabalabanga topic mpya bonna ne bagoberera ne balabanga kyabwe kati mumwe mu Pierre yu bwe munadda mu kulwanyisa obulwanyisa bannammwe mu Pierre yu gwe batalwanyisa ali omu General Muhoozi naye abalala bonna bwe basinkana ku mulyango teri abuuza munne
wakwanako omuwala ku kyalo nga mumukwana abalenzi bana ne musinkana ku luzzi engumi nevuga kati ye Piero yo reason why Frank Gashumba akuba Kabanda Kabanda akuba Gashumba bana abana bonna bali awo buli omu Piero yo afuna muddo omulabe we kati yo pato kwata obuyinza kijja kuba kizibu era ne bemunaabo kwata ate mugenda kwekuba nnyo kuba imwekubidde nga mukyali ng'omulwadde akyali mu ddwaliro bw'anaafa temugenda kwetema kijja kuba kiralamu so kati Piero Iyunga ekisinde balina okufuna abasajja abatuula ku mmeeza ne babala ebyobufuzi bya regimu eddako naye bwe munagenda mu papa bwe mutyo Kabanda n'akola statement eyiye balamu Barugahara naye n'afulumya ku tweet ye kali ne Jeno waabwe naye n'afulumya ku tweet ye okitegedde omusajja ali omu Piero Iyunga olabanga nti awo omusajja mulungi akwata mpola Michael Mawanda ola musajja mukakkamu ndi singa yafuna abantu babala nabo nga sibayaaye omanye kati omusajja omukulu nga Mawanda akoze mu myaka omufera nakkiriza n'atakunyega omubbako essimu ye n'amaganga ogitutte n'agamba ni abadde wano nti mayanja n'atakunyega ate bw'okoma onaakwaniriza naye nga wamubba okitegedde kati aba Piero yo namwe eno vidiyo yammwe bwe muba nga mutugamba nti mwagala kukwata buyinza nga kyemugamba mulina okuteekawo enjawulo ennene ennyo wakati wa mafialism eri mu NRM n'okwekkusa okubadde mu NRM ontegedde musobole okwebbulula bwe muti mu kisinde kyammwe abantu nga bakiraba nga abafunye topiki empya ontegedde ndi Jeno Muhoozi olaba kyagezaako okukola nga singa kibadde kisabike abadde agenda kubeera friendly kyagezaako okukola okwata abali b'enguzi ngenda kufiira ku bali b'enguzi ngenda kufiira ku bali singa kibadde kisabike ate nga Jeno Muhoozi si yapositinga Piero yo temulina mukutu gwammwe kumuteeka mawulire weguli kati bwe mugaa nti Jeno yagambye kitegeeza muzimba dictatorship mu kibiina bwe munaatuuka ekiseera nga mulina kye mwagala omugambako temujja mumusobola kubanga ne bwolaba Kabanda binaga nti nze bantuma butumi nze bantumye butumi oda bantumye butumi kalate Piero yejja kubambya okusinga NRM tumaliriza because secretariat ye NRM yebadde efulumya ngekulaga nti yadde Museveni ayina omukono ogw'amaanyi naye eri independent bogera nga kibiina naye mu Piero yo temuli ayogera Jeno mwegendereze nno mmwe Jeno ajja bakola bw'ati okitegeera you next president nga bw'ogamba era nalabyawo balamu awo ng'agamba nti kino ekisanja teri kwebaka nga Museveni bwayogedde n'agamba teri kulya nguzi sitookonkadde yonna kuvaawo n'ebira byayogedde n'agamba omusajja Jeno Muhoozi oyo mukambwe ebyo byonna byakola let me tell you nga maliriza Jeno Muhoozi abakutuula mu ntebe n'amala okulayira n'atandika okuluma ensi ebadde ejja mwagala naye ebyo byakola ebyo ngenda kukwata ku gundi agenda kukwata ewatakwatika ekyo ne vidiyo girambe bajja mukuba politikale bajja mukola ki bajja mukuba bagenda mutandika omuteekerayo ebiki ebikono okitegeera ate nga kitaawe ye abadde amukoleddewe because olwaliro waliwo abasajja abakulu be twandisuubidde tibandibadde ba technical advisor mu gavumenti eno Jeno Kahindo otafiire Jeno ono yavuganyako okuba president yani kati mubaka wa parliament yavuganyako ku president ekisanja kiri ekiwedde ekitali kino kati yavuganyiza Tumukunde Henry Tumukunde omukulu Jim Muhwezi ne banne abalala balinga 5 singa be bali wali be ba political advisor mu nsi yonna enkiiko zibeeramu mu mawanga gonna agagala ensi zaabwe zireme kutabanguka abasajja balitired mu magye mu politics tebabasuula nga Jeno Museveni bwakola tebakasoka eri kisiimuula bannadduli baliri tamanyina bifa Kampala omwana wata bekengera nga bagala mulivula anti yali akolera ono we yali akolera mutabani we Kkubo gwalikolera Kkubo lunaku ayongera Diziba because
bwe bagoba otafiire ku bwadvisor ne bagoba Jim Muhwezi nga naye olwaleero takyawulikika olwaleero nga gundi mwanyinaze fulu figa nga yaliyo olwaleero nga kisa kya Mukama yakwata Majembere nga yakutte okitegedde kakati kitegeeza bakujjiddewo abantu ofuna abantu bogenda okuboggolera bawulire kati olina gwe wenyini okuba nti osabika message tomala gayogera ontegedde tojjaayo nnyo bantu kutuuka kukulaba nga agenda okubeera threat at the next time ontegedde bajja kutandika okubulookinga because the government ebeeramu obukundi buyitirivu bwe bunatandika okubulookinga yadde oli jeno ojja kubula political ojja kubula oba ontegedde so ebyo bikolebwa omuntu omaze okutuula mu buki mu ntebe ng'obukadde n'olayira ekkololo n'otongoza olutalo badduka bonna olumala okwata aba babiri boda n'oziggula ontegedde naye kati bw'okola booti ng'obikola internally bagenda kukulira ontegedde sente bagenda zikweka meaning bonakwata obuyinza bajja kulwanyisa because sente bagenda kuba ogenda kuba owangudde obukulembeze ng'obalekedde sente naye mala okulayira enkya fulumya statement era mu wiiki eyo eddako nga wakamala okwalira okwata aba basatu abalala togenda bakwata bonna ojja basanga Nairobi ontegedde nti Idi Amin yalaba ebyali bitatambula bulungi mu gavumenti y'Obote yali CDF by then ng'avumirira obuli bw'enguzi mu gavumenti y'Obote n'ebyali bitatambula bulungi abantu nga tebamuwulira ontegedde Amin bwe yakwata obuyinza bw'ati olwamala okulayira n'atandika okugamba nti kakati bano na bano mwetereeze mu wiiki emu tebadduka n'abalala tebaddanga ikonomi n'etambula omulimu baguyita n'amifuta mingi abantu ne bafuna sente Amin ng'aliko sanctions naye nga bannayuganda tebaziwulira Amin nga sente we ziri zitambula n'abalala abadduka mu Exile ku mulembe gwa Amin balemerayo abamu tebaddanga abalala buli yakomangawo nga muntu wa bulijjo ng'atya n'okumugamba nti yaliko mu gavumenti otegedde kati olwaleero General Muhoozi kyokola ssebo tuyinza okugamba nti kirungi naye mu kaseera kano ng'okyabala political step mu ligimu ya kitaawe efuze emyaka 45 nga babba bajja kubulookinga ontegedde General Muhoozi ng'okyali ku madamu Anita Amongo abantu mu gavumenti ya kitaawe balina ssente mpitirivu gwoyinza okutunuulira Anita Amongo nga threat naye Anita Amongo tuse civilian olumala okubulookinga onna wali aba talina kiddako naye ate mulimu bannamagye banamayanja nga babba eggwanga lino nga sente ze balina wansi w'ebitanda nga bwe bakwegattira ne batandika kubulookinga ng'owedde oba ontegedde bulungi so nga PLU abo balina okutandika okugenda nga basitepinga mpola n'ekirala nga kyekisembayo statement ze bafulumya bazifulumyenga nga pate oba ng'ekisinde ffe nga PLU twasazeewo according bamemba basazeewo n'executive ze bazitulageko nga zituula naye bwe munajjanga obuzi jeno n'asinzira wasinzidde n'atwitinga gwe Kabanda novayo n'ofuuka spokesperson noga ne jeno yagambye enkola mu byobukulembeze bitambula ku mulembe gwe tekyakolera ddala okitegeera tekyakolera ddala era ne bwojja n'obukwata tosobola bowangaalirako because abantu baate balwanyisa regimu baba balwanyisa gwe nga muntu nti ekizibu ekibadde mu gavumenti ya Mwami Museveni nti ebbanga lyonna Mwami Museveni abantu badde bajja balwanyisa gavumenti ye singa baali balwanyisa Museveni ng'omuntu yandibadde taliiwo naye olwokuba nti gavumenti ye ebeera nnene ngazi institution zino zonna olina ozikuba ontegedde naye kakati General Muhoozi ye bw'anaagamba nti ye mu PLU ye nantagambwako ye taata ye maama yasembayo bwe banaatandika omubikkulirako ku politics kye bayita politics tannaba kukitegeera kuba taata waali tannaba kubimanya Muhoozi tannaba kumanya byabufuzi naye muzeeyi asooka aveewo bwati lwojja okumanya emmese lwojja okumanya nti ne bw'oli nabo wano tebakwagalangako babadde bakwagalako obukuumi bw'obawa gwe linda taata agire bwati cwe agambe nti ono ye mwana gwe mbalekedde General Muhoozi wallahi olibeera musajja wa mazima eno video gitunuuliranga kati tannaba kumanya byabufuzi byonna biraba ng'ebyokusaagasaagamu
because abantu bakola batya okumwata atinga because of taata batya okumwata akinga taata yabawadde bwa minister batya okumwata akinga taata yabafudde kyebali ne bakola ekintu ng'olaba tebakyagala okitegedde taata asooka aveewo General Muhoozi asigale nga yali in charge mu political wing nga yali in charge mu security wing yali in charge mu economy lwojja okumanya nti byoli mu ssebo by'okutwitinga obutwitinzi nti kabadde nti okyali mu musanyu kale toyanziza nnyo toyanzeege nja kukujjukizaako eddagala weeriri erigoba abantu ku mwenge lijja omuntu ku mwenge si kugoba limujjako ku mwenge ndete ne lijja omuntu era ku sigala oyo golaba ti sigala amunyweredde ebbanga amulemeddeko oli alemedde ku mwenge ebbanga natyana kufa eddagala weeriri bannange tokkiriza muntu okufa kkiriza ojje omuntu oyo afune eddagala eryo obulamu buddemu butambule bulungi ate nga ne ka salam spray nako weekali bannange nako weekali nakirabidde mu motoka yange nakange bulijjo kembalagirako naye bwobanga olioga nti nagula enkya nagula luli ekiseera gulirawo akasalam spray kajja kuyamba kukagoba amasitaani kagoba eddogo mu motoka waka mu ofiisi wonna otambula nako kalungi nnyo bakaita salam spray just kakufuira bufuyizi nako weekali ate nga ne basheeki abakugu nabo weebali ku nsonga zonna okulaba nga bakusoma ku dduwa olina omuntu alemedde omuntu nga amasitaani gamuli bubi omuntu oyo yalaluka omuntu takyategeerekeka omuntu wajjuza kasasiri ewaka akuba abantu afuuse ekirala ku kyalo gamba ekintu kimu nti nno weekwate bannaffe basheeki weebali abagenda okuyambako okulaba nga bakusomera bulungi nnyo edduwa obulamu butereere bano nno baleeteddwa bannaffe abasalaamu era nga bagamba nti omuntu alina eddogo olina eddogo eritta emirimu eddogo eritta obufumbo eddogo erya buli kika basheeki weebali bayita bakusomereko ku dduwa ojja kulabawo enjawulo kale gwa yeetaaza obuyambi obwo kuba ku 0708 94 21 45 esimu eri 0708 94 21 45 ofune okuyambibwa okwenjawulo. Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Chikitam ya Kamyuka akkiriza tukulekere wano nako lwaleero tukwageza kaseera akalungi weeraba. Na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari
kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo Omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.